Abakungu mu minisitule evunaanyizibwa ku nsonga z'omunda mu ggwanga bakakasizza ng'omuwendo gwa bannayuganda abafuna paasipooti okugenda ebweru w'eggwanga n'okusingira ddala ku kyeyoobwe gweyongedde okuva omuggalo ogwaleetebwa ekirwadde eki COVID-19 lwe gwatandika okutaggululwa. Omwezi ogwa Desemba bwe baddamu kinajjukira nti babaggulawo batandike mu Desemba 2020 abantu be bafulumya okugenda okukola beyongera emirundi kumpi 8 ne batuuka ku 27,800 fe twafulumya passport 1,166. Jacob Simunyu ayogera minisitule eno ategeezezza nti oluvannyuma lw'okukizuula nti omuwendo gw'abaagala passports gweyongedde basazeewo okugulawo amatabi amalala mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo nga batandikidde mu disitulikiti ey'Embalala. Omwezi guno twakafulumya 1,894 naye kyagezezzaako okutegeeza eggwanga nti abantu abafuluma okugenda okukola emirimu ebweru beeyongera mangu nnyo nga kitegedde, naye twamaze ne twetereeza bulungi ne tuba nga tusobola okugezaako okuweereza Bannayuganda bulungi fye singa bwakigambye. So twayongezzaako okufulumya passports tetufulumya kubanga basaba bali 2,000 mu 1,000 kiseera kino, naffe tugezezzaako okufulumya 2,000 tusobole okubawa empeereza ennungi.